Emisinde gino gitandise ku saa 12 n'ekitundu era nga gisimbuddwa Myoka Gavana Bank enkulu Dr. Louis Kaseke ne Kisabikolo. The road masters for 5 kilometers. On the road, ladies and gentlemen. Abaddusi bawuddwamu ebitundu bisatu okubadde abaddusi kilomita 21 wamu n'ettaano era nga nabadde bayita ku nguudo ez'enjawulo ezibadde zisibiddwa nga poliisi ebidduka ebadde okuziyiza obubenje. 1 kilometer is still at home. Let's go, ladies and gentlemen. Let's go, ladies and gentlemen. Have the strength. Welcome, Abantu. Oluvannyuma Myoka wa Pulezidenti Edward Sekandi atuuse ku ssaawa emu n'ekitundu era nga aliziddwa banna Rotary. Emisinde gino gitumiddwa Rotary Council 2015 giyitabyemu abantu ab'enjawulo ssaako ne kampuni n'ebitongole nga yo Vision Group etwala ne Bukedde family ekiikiddwa ku President Nancy Geoffrey Kulu n'omumyuka Mengo Mukasa Sebowa nga nabo badduse. Abamu ku baddusi balabiddwa nga batambula butambuzi oluvannyuma lw'okuwata abalala bafunye obuvune wakati mu misinde balabiddwa nga ambulance zibasomba. Ekigendererwa ekikulu ekibadde emisinde egy'omulundi guno kwe kusona ensimbi akadde ka $1 n'ekitundu okuzimba etterekero ly'omusaayi giyite Blood Bank mu ddwaliro Mengo okwongera ku bungi bw'omusaayi. N'olwekyo ssente zinaava mu kudduka kuno zigenda kuyamba okuteekawo Blood Bank endala ng'ogyeko eriwo kati Nakasero enegenda kubeera mu ddwaliro lya Mengo nga ba Rotarians oba Rotary Club nga yeewomye mu mutwe. Twasanyufu nti tuyambye okukwasaganya ssente zigenda okuyamba ku tterekero ly'omusaayi erigenda okuba e Mengo. Yese kandi yeebazizza nnyo bannarotary mu Uganda ne mu nsi yonna olw'okuyamba gavumenti okuyamba abantu era n'asuubiza nti gavumenti yakukwatizaako okulaba ng'omulimu guno guggwa mu bbanga lya mwaka gumu. Tulekye ekintu kye bakoze tukitereeza nnyo nga gavumenti bazze okuyamba nga gavumenti ejja kukolagana nabo olabe nti ekyo ekigendererwa kituukirira banafuna abatumaliriza abaffe. Akulira Central Bank Fabian Kasi ategeeza nga banka eno weri enkola yayo okuyamba ku bizibu ebiruma abantu mu ggwanga bwe bakasitoma baayo. Central Bank buli kaseera ebeera nsaale okuvaayo n'abantu tukolera wamu n'abantu abalala bonna okola nti abantu baffe ebizibu bye bakwatako tubikolako wamu nga ffe abakolagana nabo. Ate Michael Mukasa Sebowa ku lwa Bukedde naye ategeeza nti emisinde gino y'emu ku nkola ya Vision Group okuwagira ebintu ebiyamba abantu ba bulijjo. Fenga Vision Group era Bukedde eno y'enkola yaffe tufuba nnyo okuwagira ebintu byetulowooza nti biyamba abantu abangi. Tetuwulira nti waliyo emisinde ya kansa ya kusonda musaayi ya kugulawo etterekero ly'omusaayi Mengo tulina okwenyigiramu. Waliwo n'akanyenya kalabiddwako nga kali mu bbanga kakwata ebifaananyi era oluvannyuma olw'emisinde gino abawanguzi baweereddwa ebirabo eby'enjawulo. Adrian Bale Bwanika ne Ssente Innocent bakusakidde guli ino ku lwa Bukedde TV.